Mukulu Jjumba aligaweesa bw'obeeranga ku mizigo omwana n'aggyamu empale n'ayonoona ku mulyango gwo nga tonnasalawo kumugalulira luli kumukuba, sooka olingize ku mulyango gwa nnyina oba talabayo. Nnyina yalibanga yamusindisa afune ensonga lukoye. Kababeere abasawo ab'ekinnansi bakugamba nti eddogo ligoba nsonga. Era bw'ogenda okuloga bakugamba genda ofune ensonga ku oyo gwe twagala okuloga, era nkikuutira nnyo abantu. Mwegendereze nnyo abantu ababeesoosaako awatali nsonga baalibanga banoonya nsonga kubakomya. Mukulu Jjumba aligaweesa, bino by'oli mu kuzannyirira yaliba enkomerero yo singa teweegendereze. Eddya mw'otudde waliwo eyalisookamu eyali omuganzi mu maka ago, era ng'alowooza yasalawo ekyenkomeredde mu nsonga zammwe ezo ze mulimu. Kaddulubaale bw'akugambanga nti nva mu maaso ggwe mukyala muto, mbadde nkusaba weetegulenga mangu kuba batera okubeera n'obuggya. Reaction yo ku kintu ekibeera kikoleddwako esanyusa nnyo oyo abeera akikozeeko ne bw'ebeera etya. So nga ate reaction esinga okubeera enkulu kusirika n'omulabewo n'atamanya ky'omulowooleza. Y'ensonga lwaki kamunye obwana bw'embaata ebutwala bbalirirwe, kubanga bw'enona akaana k'embaata, embaata tereakitinga mu ngeri yonna. Naye enkoko ekyacala obwana bwayo basiiba basomba batwala. Ku kino ekigenda mu maaso kyendaba wakati mu mizannyo gyammwe, funangamu okufumiitiriza weebuuze lwaki, banjagaza ki, era baagala njogere ki. Bino byonna bye weekalakaasa n'obusungu bw'oyolesa akugoba byakunoonyaamu era byakusuubiramu, lwakuba ogenda kukola siteetimenti egi ereekaane n'okusinga emizindaalo gya Elvis Ssekyanzi. Ogenda kukola siteetimenti egi eggulewo amakomera, ogenda kukola siteetimenti egi eggulewo entaana, nabwe kityo njagala weeyisenga embaata etareakitinga kamunye ne bw'ebeera enonya obukoko bwayo. Oyo omwana gwe bakuteze SB4 oba gwe mweteze mu mbeera yonna, ayinza okuba trigger egenda okukusuula wansi mu nnyanga. Lwa nsonga akongojja mu magwani, akongojja emmandwa gye bayitaani, otera kumulaba naani, gwe mwakola ki, gwe mwajja ki mu kamwa. Okumutta obussi tekirinaamu ddakiika senga alaba nga kyekigenda okukumegga. Era ebyo by'olayira simanya bw'otakola bw'oti ojja kumanya, sinze aligaweesa bw'otakola bw'oti ojja kumanya, sinze aligaweesa teweewera. Ensi yatabuka. Abantu abamu ebyenfuna babizannyira mu bulamu bwa bannaabwe. Olaba abamu basobola n'okubizannyira mu bulamu bw'abaana baabwe. Ate olwo be basanze obukulu ng'amannyo, era waalisoose ne weebuuza nti lwaki baabeesembereza. Bayinza okuba baabeesembereza kutagetinga ggwe, kubanga bajjira mu kaseera oluvannyuma lw'okujja kwo ne munnoowe omulwadde kati gwensabira awone. Kyalibanga akaseera akaabaleesa katuuse. Bakusokyesoke oyogere kubanga bakimanyi tosengejja. Then enkyowulire enkoona ku ddimwa. Ani yasemba okwewera? Waaliwo ka firimu ke nalaba oba baakayitanga Beyonce ka Kinigeria, Beyonce ne Ciara. Omu yagenda ne yeewerera munne nti nja kutta. Munnange ne kiba oli naafe entuuko ze oba naafe abatemu abalala.
ono baamuwanika kalabba kubanga ye yasembayo okwewera. Golowooza kyakolera ani? Okusibwa kwo olowooza kukolera ani? Oba okubeerawo kwo olowooza kukosa ani? Fuga olulimi lwo, fuga omumwa gwo, kye weeyitira tokimanyi. Kugambye bw'olabanga omulaba akusikaasika okuyingiza mu lutalo oba okukukyokooza, reaction yo yonna naddala ng'erimu obusungu ebeera emukolera, kubanga bwe nnyonyoogera omuntu mba mmunyonyoogera kuseka. Bwe nkuba omuntu mba mmukuba kukaaba. Nze mu buto nalina eggume nga bw'onkuba nga sikwagala nga sikaaba ne kikuluma, kubanga bwe nkaaba ng'onkubye mbeera nkuwadde ky'obadde onsuubiramu era mbeera nkuwadde enseko. Bw'oba obuulira nti bakkubye, reaction eno gy'oli mu kukola eri mu kukaaba, obawa enseko n'okubawa kye bazzaako n'okwongera okulinnya akaliro. Na bwe kityo pima reaction yo. SB4 ogamba otya? Suubira oli bulungi. Oluusi ebiseera ebisinga akamyu bwe kalaba empologoma nga zirwana, bwe keeyingiza mu ntalo zaazo, tekiraga bugunjufu, kiraga bussiru, era tekiraga butali butiitiizi, kiraga bussiru. Kapa emmese ensiru yeesasulwa okusipaayinga ku kapa. Akiddamu yeeko, emmese ensiru yeesasulwa okutaataaganya eddembe lya kapa. Obulamu bwayo butera okuba nga gwe musingo. Era nkigamba mwenna abaana ba YouTuber, ssente z'abayiikamu nnyingi emyaka gino nga 7. Muzikoze? Ne lwe balituuka okubanja mugenda kukola mutya? Ndaba mwagadde nnyo ebyamangu era mulowooza nti okufuna kulimu shortcut. Mumanyi n'okutuula eyo ne mutuseka ffe bwe mulowooza nti tuli basiru. Naye buli mulimu gubeerako empeera. Ng'oggyeko Allah yagaba ssente ez'obwereere zokka yekka, kubanga ye mugagga ataggweesa w'atoola. Gw'ani eyo gw'olowooza akuwa ssente ez'obwereere? Gwe weebuuza ayagala kukukozesa ki? Era ky'ayagala okukukozesa kireka impact ki? Mwevuga obuwundo mu buvuge, emmotoka muzikyusenga bwe mwagala, naye mbalabudde mwali ekingirizza amataba nga tegannabatwala. Bye muli mu kuzannyirira temumanyi buzito bwabyo era temumanyi bulabe bubirimu. N'omu yatuuka okwepampalika amegge Ministry y'Education, naye ng'ani ali mu Ministry y'Education? Mukyala waani? Kale nno oluusi saagala enkoko ekusinga amagezi, kubanga nayo yeepimira kyenaabojja. Wakati nga muzannyirira ebintu byammwe musobole okuzimbirayo ku bannyammwe obuyumba, wakati nga muzannyirira ebintu byammwe olw'okuba mwegomba okufuna ku mmotoka, integrity kye kisumuluzo ky'obugagga. Integrity ekukugira okuteeka omumwa gwo mu bitakukwatako. Integrity ekukugira okulwana entalo ezitali zizo. Integrity ekukugira okunoonya obugagga obw'amangu. Kyokka ate at the end of the day yalina integrity asobola okugaggawala. Asinga nammwe abaali balowooza nti obugagga bulimu shortcut. Temukuba nnyo shortcut. Jumba Ali Gaweesa, ekintu ky'okongojja kinene, tomanyi gye kijja kukuleka. Weefuge. Ate kaddulubaale si musanyufu. Ate maafiya okutta akusobola, kubanga ne bw'anaakutta si ggwe gw'ajja okuba atandikiddeko. Oyinza n'okwesanga nga neeyamuyonka ku bbeere.
era abaamulya bakaaba maluma nyenze.